Abalina obulemu bw'okuwulira n'okulaba okwemulugunya kuno bakoledde entinda mu kujjukira olunaku lw'abatawulira era n'okulaba bagamba nti enteekateeka yaleeteddwa akakiiko k'ebyokulonda egenda kubaviirako obuteeta mu kulonda era nga baagala bakwatagane nabo okulaba engeri gye bayambibwa. Naye bano abantu tebalaba ate nga tebawulira. Ekiba kitegeeza nti bagenda okuleetera emabega. So tukubira omulanga Electoral Commission ekolagane naffe tusobole okutafuta obubaka wa Electoral Commission. Mu ngeri emu bakulumidde minisitule y'ebyobulamu nga batafuddeyo okubasomesa ku bikwata ku bulwadde bwa COVID-19. For this issue of COVID-19, you must understand this, the blind people need guides, and the guides, they have to be so close. So the issue of social distancing with a guide, it's kind of challenging. Ssentebe w'ekibiina kino Juliet Wabukawo ng'ono abadde akozesa obubonero ne bamutaputira agambye nti baba balina obulemu obw'emirundi ebiri tebafiiriddwako kimala naawe ekyokulabirako okwogera kwa pulezidenti nga bo tebamanyi byabayogeddeko. Many times whenever I sit near the television, I love to read the programs, whatever is running down. But then it's hard for me now to get so close to the TV to read those words that are passing by. And even they run faster. Basabye bekikwatako okuteekawo n'okubunyisa masiki eziraga emimwa kubanga bangi ku bannaabwe ate bagoberera mimwa okusobola okugoberera ebyogerwa. Masiki zeziri ku market olwaleero luno teziri transparent ng'eno. Naye singa masiki zonna zibadde ng'eno gy'enyambadde n'abannaffe abasoma emimwa bali tebalekebwa mabega. Bano oluvannyuma batongoza masiki etumiddwa transparent. John Wasu akulira ekibiina kino annyonnyodde ku masiki ezitongozeddwa. Tujja kuba tutuusa services eri buli omu naye nga at the same time abantu abagenda okuproducinga masiki bano be bazadde they are caregivers of ababa deaf blind people. Naye aliwo abazadde tebalina ssebo. Babadde abazadde bamu beekulembera osanga nga abadde agenda kwoza engoye mu maka g'omu. Naye kati COVID-19 tasobola kugenda kwoza ngoye. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.